Olwaleero tulina kye tugenda okutunuulira mu kitabo ekya Yokaana, omusomo ogusanyusa ennyo nga tutandika ku mutwe gwe tugenda okuyita amazaalibwa, our birthing mu Luzungu, nga twogera ku waliwo emboozi Yesu gye yayogera ne Nikodemo. Olunaku olumu Nikodemo lwe yamukyalirako ekiro, era nga tugenda kuba na bingi bye tusoma ku kino ekiyitibwa okulokoka, kuba mujjukire nti omutwe gwaffe omukulu okulokoka kye ki, kitegeeza ki omuntu okuyitibwa omulokole, era nga awo we tugenda okutandikira. Ebyokusoma bingi naye bisanyusa. Ngenda kusoma ndowooza ennyiriri nga tugambe nga munaana olwaleero, then tujja kwongerako nga tuli mu Yokaana 3, tutandikira mu ssuula esooka. Egamba bw'eti: waaliwo omuntu erinnya lye Nikodemo, omukulembeze mu Bayudaaya, nga wa mu kibiina ky'Abafalisaayo. Oyo n'ajja ekiro eri Yesu n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyatumibwa Katonda, kubanga tewali ayinza kukola byewuunyo ggwe by'okola, wabula nga Katonda ali naye. Yesu n'amuddamu nti, mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amubuuza nti, omuntu akuze ayinza atya okuzaalibwa nate? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri? Yesu n'addamu nti, mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo mutuukirivu tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti muteekwa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo gy'eyagala gyekuntira, owulira okuwuuma kwayo naye tomanya gy'eva na gy'eraga. Buli muntu azaalibwa mwoyo bw'atyo bw'aba. Haleluya. Yesu ayina ekintu ky'atandika okwogerako wano ne Nikodemo, nga twandikambye nti kankyogerewo nti mu nzikiriza yaffe eno ey'okulokoka, guno omusomo, kino kye tugenda okwogerako, kye kimu ku bintu ebisinga obukulu eri oyo yenna ayitibwa omulokole, nti kizibu, kigenda kuzibuwalira okutegeera obulokole kye ki n'entambula entuufu mu bulokole bw'otategeera lesoni eno. Nti lesoni eno erina ebintu bingi byekwatako naye nga bigendera ddala ku musingi gw'okulokoka. Buli muntu mu nzikiriza ayina ekintu eky'omusingi oba eky'enkizo ky'asibiddeko enzikiriza ye yonna. Kaakati buli muntu ayitibwa nti mulokole, kikulu okutegeera nti kino kye tugenda okwogerako, musingi ge mazima ge tusibirako enkizo nga tutegeera okulokoka kye ki. Amazaalibwa. Yesu wano Nikodemo, by the way, Nikodemo yali musomesa mukulu, nga buli omu amumanyi, bamussaamu ekitiibwa. Be basomesa ba siniya, Abafalisaayo ba siniya, ne Bafaliso banne bayigira ku ye. Ajja ewa Yesu n'atandika okwogera nti, Yesu, engeri gye nkulabamu n'ebintu by'okola ova wa Katonda, kuba tekisoboka kukola by'okola okuggyako nga Katonda ali naawe. Olina okuba nga Katonda yakusindika era nga wava wa Katonda. Naye ate ekisanyusa ku Yesu nti Yesu tamudda namu ekyo ky'ayogeddeko. Yesu ye akyusa topic. Yesu amutwala ku musingi. Yesu wadde kituufu Nikodemo byayogera nti byamaanyi, nti Yesu akola ebyamagero, atambulira mu byamagero, Katonda ali naye, naye waliwo basis
waliwo ekintu ekikulu ekisibukamu bino byonna Yesu byakola. Kyova olaba Yesu yamutwala direct ku kino, biri alinga atabiwulidde, amutwala direct ku kino n'amugamba nti Yesu n'amuddamu nti mazima, ndi mu verse yokusatu, mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Katusooke tusibe siraawo kikulu nnyo awo simba wakati. Singa tujja ne twebuuza ekibuuzo kino nti omuntu alaba atya obwakabaka bwa Katonda? Omuntu yeetaaga kukola ki okulaba obwakabaka bwa Katonda? Omuntu yeetaaga kuyiga ki okulaba obwakabaka bwa Katonda? Buli ddiini ejja kubuulira methodi yaayo. Bw'onaagenda mu Bahindi bajja kubuulira kyabwe, Ababuddha bajja kubuulira kyabwe, Abamuhammadi bajja kubuulira kyabwe. Buli omu alina methodi ye. Kola kino, kola kiri, kola kino, kola kiri, kola kino. Siiba, tolya bino, tolya biri, tokola kino, tokola kiri, weeyise bw'oti, kola kino ne kiri. Naye Yesu yatubuulira nti ekireetera omuntu okulaba obwakabaka bwa Katonda kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Tukiddemu tusome vaasi y'omulundi ogwokubiri. Yesu n'amuddamu nti mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwa kubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Kanonye Bayibuli yange wano ey'Abakatuki ndabe. Yesu n'ayanukula nti nkugambira ddala amazima nti wabula ng'oli azaaliddwa ogwokubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Ekireetera omuntu okusobola okulaba obwakabaka bwa Katonda kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Nga tozaaliddwa mulundi gwa kubiri tosobola kulaba bwakabaka bwa Katonda. Eyo ansa nnyangu nnyo naye ate nkulu nnyo, kubanga Yesu, omanyi Yesu alina ekintu kyansanyusaako. Alina ebintu by'ayogera nga biringa ebiri light, ebitali serious, naye ng'ate biri serious nnyo. Kati nga kino, kubanga Yesu mu kukyogera kino alina bingi nnyo ebirala by'asazizzaamu. Kakati Yesu bw'ayogera bw'ati, engeri endala y'okukitunuulira, Yesu atugambye kati nti tewaliyo ky'osobola kukola kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Tewaliyo bikolwa, tewaliyo ssaala z'osobola kusaba, tewaliyo byakuweebwayo by'osobola kuwaayo, tewaliyo saddaaka z'osobola kukola kulaba bwakabaka bwa Katonda okuggyako okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Saddaaka tezisobola kuyamba, okusiiba n'okusaba tebisobola kuyamba, okuwaayo ssente tezisobola kuyamba, okwegayirira tekusobola kuyamba, okuwulira obubi n'okukaabira Katonda tekisobola kuyamba, ebikolwa ebirungi n'okulabirira abantu tekisobola kuyamba. Yesu agamba nti ekintu kyokka ekisobola okuyamba okulaba obwakabaka bwa Katonda kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kyokka kye kisobola okuleetera omuntu okulaba obwakabaka bwa Katonda. Simanyi oba ekyo kiraba, ekyo kizitowa, kubanga Yesu alina kati basis gy'agenda otandikirako okuluka kino ekintu ky'agenda okunnyonnyola Nikodemu, era naffe kye twetaaga okutegeera nti amazaalibwa gaffe kye kisinga obukulu mu ntegeera yaffe ey'okulokoka. Singa tegaali mazaalibwa tewandirokose. Tosobola kulokoka awatali mazaalibwa, awatali kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Tosobola kubeera mwana wa Katonda, tosobola kufuuka mutukuvu era mutuukirivu mu maaso ga Katonda okuggyako kino tyozaaliddwa omulundi ogwokubiri. Simanyi bwe kitegeera ekyo. Nayongerako, Nikodemo n'amubuuza nti omuntu akuze, kati nga nze Nikodemo nina emyaka 60, ayinza atya okuzaalibwa nate? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri? Kati Nikodemo ye akitegedde mu mubiri,
era ng'abantu abasinga bakitegeera bwe tukiwulira tulowooleza mu mubiri ye. Nikodemo yeetunulako nga bw'ali omusajja omukulu n'agamba nekisoboka kiti ekyo okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kubanga ali mu mubiri, alowooleza mu mubiri. Naye ate Yesu ye tali kwogera mubiri, Yesu ali mu nsi ey'omwoyo gy'ayogerera. Kuno okuzaalibwa kwayogerako kwa mwoyo, si kwa mubiri. Omubiri gwo gusigala nga bwe guli, naye okyusibwa munda n'ozaalibwa omulundi ogwokubiri. Yesu yamuddamu atya? Yesu n'addamu nti mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo mutuukirivu tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kati Yesu wanayongeddeko, wali yagambye kuzaalibwa kwa kubiri, ne kakati wanatubuulidde nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ategeeza ki okuzaalibwa amazzi n'omwoyo? Nti okuzaalibwa okusooka kwe kuzaalibwa okw'amazzi, naye okuzaalibwa okwokubiri kwe kuzaalibwa okw'omwoyo. Nti buli omu azaalibwa emirundi ebiri. Wazaalibwa omulundi ogwosooka maama wo yakuzaala, okwo kwe kuzaalibwa okw'amazzi. Okay? Maama wo okuzaala. Naye ng'omaze okuzaalibwa omulundi ogwo ogusooka, weetaaga oddemu ozaalibwe mu kuzaalibwa okwokubiri, kwe kuzaalibwa okw'omwoyo. This time mu kifo kya maama wo okuzaala, munda mwoyo wa Katonda yakuzaala munda. Nagamba nti ekyo nga tekibaddewo toyinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Nti gwazaaliddwa mwoyo oli mwoyo. Nga maama wo bwe yakuzaala mu mubiri n'obeera omubiri, kakati maama wo Holy Spirit akuzadde, kakati oli mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti muteekwa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Yesu yagamba empewo gye yagala gyekuntira, owulira okuwuuma kwayo naye tomanya gy'eva ne gy'eraga. Buli muntu azaalibwa mwoyo bw'atyo bw'aba. Yesu explaininga nti engeri gy'otategeera mpewo gy'eva ne gy'eraga, naye manyi nti waliwo empewo era ogiwuliranga, y'engeri gy'otajja kutegeera kino kyayogerako mu mubiri. Bw'ogezako kitegeerera mu mubiri tojja kitegeera, naye bw'oyingira mu nsi ey'omwoyo otegeera kyagamba. Nti tusooka ne tuzaalibwa maama waffe mu mubiri, naye ekyo tekitumala kugenda mu ggulu. Buli kyokola ng'okyalimu eno enzaalo esooka eya maama wo ey'omubiri, byonna by'okola mu gana amazaalibwa agasooka tebisobola kuyamba kuyingiza mu nsi ey'omwoyo. Tukyogere bw'oti mu ngeri endala nti maama wo bwe yakuzaala mweno ensi ey'omubiri, oba omuzungu kyayita physical, yakuzaala mweno ensi ey'omubiri, naye mwoyo wa Katonda bw'akuzaala akuzaala mu nsi ey'omwoyo. Timaga maama wo bwe yakuzaala mu nsi ey'omubiri n'otambulira mu nsi ey'omubiri n'okolera mu nsi ey'omubiri, byonna by'okola nga bya mubiri. Ne bw'osaba osaba mubiri, ne bw'oweereza oweereza mubiri, buli kimu ky'okola kya mubiri kubanga wazaalibwa mu nsi ey'omubiri era oli muntu wa mubiri. Kakati bw'ojjeewa Yesu n'ozaalibwa omulundi ogwokubiri, ozaalibwa mu mwoyo n'ofuuka muntu wa mwoyo. Nekitegeeza nti n'ebikolwa kati by'okola biba bikolwa bya mwoyo kubanga obikolerera mu mwoyo. Simanyi oba okitegeera ekyo. Kyamgezaako tugamba wano, naye tuteeke mabega. Wano njagala nsomesewo mpola, siri mu bwangu kikulu, ne njagala otegeere kye njogerako, nti Yesu kyatugamba wano nti ekituleetera okulaba obwakabaka bwa Katonda n'okuyingira obwakabaka bwa Katonda, ekituleetera okubulaba n'okubuyingira kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, oba tukyogere mu ngeri endala kwe kuzaalibwa mu mwoyo. Bw'ozaalibwa mu mwoyo oyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'olaba obwakabaka bwa Katonda. Bw'ozaalibwa mu mwoyo ofuuka wa mwoyo, obeera muntu wa mwoyo, ne kikusobozesa okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda n'okubeera mu bwakabaka bwa Katonda. Amazaalibwa go ge gaakuyingiza mu nsi eno eya Katonda. Awataali mazaalibwa ago wali tosobola kuyingira mu nsi eya Katonda, wali tosobola kubeera mulokole. Omulokole kitegeeza ki? Kitegeeza okuzaalibwa mwoyo. Omulokole kitegeeza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Omulokole kitegeeza okuyingira mu nsi ey'amazaalibwa ga Katonda.
mu nsi eya mwoyo. Haleluya. Kino kye kitegeeza okuyitibwa nti oli mulokole. Kitegeeza nti oli mwana wa Katonda, wazaalibwa Katonda, wazaalibwa mwoyo wa Katonda. Okulokoka si kusaba bisaala Katonda n'akusonyiwa. Abalokole abasinga balooza nti ekyabafuula abalokole Katonda kubasonyiwa bibi. Nedda, okusonyiwa ebibi yali part of process eyo, naye ekintu ekyakufuula omulokole kwe kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kwe kuzaalibwa mu nsi ey'omwoyo. Ekyo kye kyakufuula okuyitibwa omulokole. Ogamba nti oli mulokole, wazaalibwa Katonda, wazaalibwa mu nsi ey'omwoyo, wazaalibwa omulundi ogwokubiri, awo n'oyitibwa omulokole. Mukama yeebazibwe. Wazaalibwa omulundi ogwokubiri, awo n'oyitibwa omwana wa Katonda. Wazaalibwa omulundi ogwokubiri, awo n'oyitibwa omutukuvu era omutuukirivu wa Katonda. Tolina ky'osobola kukola. Omwana asobola kukola ky'okuzaalibwa. Gwe kiki wakola maama okuzaala? Tewali. Tolina ky'osobola kukola kuzaalibwa. Tosobola kusaba n'ozaalibwa. Tosobola kusaba n'olokoka. Tosobola kuweereza n'ozaalibwa. Tosobola kuweereza n'olokoka. Tosobola kweyisa bulungi n'ozaalibwa. Tosobola kweyisa bulungi n'olokoka. Wabula ozaalibwa buzaalibwe. Kati gwe omulimu gwe guba gwakola ki? Kukkiriza. Bw'okkiriza ng'ozaalibwa. Haleluya. Ndowooza ekyo mukitegedde. Lesoni ya leero egenda kubeera brief. Ekyo kyokka kye mbadde njagala tukwateko nga tuzimba. Tugenda okwogera ku gana amazaalibwa aga mwoyo. By the way, no lesson nkulu tulina bye tugenda okuyingiramu ebikulu, naye mbadde njagala nsooke njogere ku ako kokka kategeerebwe bulungi nti ekitufuula abalokole kwe kuzaalibwa, ge mazaalibwa omulundi ogwokubiri. Katonda atuzaala ne tufuuka abaana be nga tetulina kye tukoze okuggyako okukkiriza obukkiriza amazaalibwa gaffe. Naye ekyo kye kituleetera okulaba obwakabaka bwa Katonda n'okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Ekituleetera ekyo simply kuzaalibwa mulundi gwa kubiri. Haleluya. Kankomaawo olunaku olwaleero tujja kukomaawo tweyongereyo mu kusoma kuno nga twogera ku kulokoka kye ki. Oli wa mukisa.